Ndio nawe sobodde okubatenga gwerako ng'emboozi ya mwana muwala ono gwe bayita Carolina Nantongo ne monne gwe bayita Nabawanuka Lydia oba goyinza okuyita Lydia Jazmine. Obuzibu bwatabuse bonna ne basobola okubatenga bejjako zifole ez'enjawulo ku social media naddala ku Instagram. Carolina Nantongo ye yasoose awo gwe kutandika okubatenga tubiraba ku mitimbagano nga bitambula. Waliwo omuwala bamuyita DJV ono akola ku radio mu Kampala bagita NRG radio yasobodde okubatenga avaayo n'ayasa ebyama n'agamba nti bannange kambabuulira embeera nga bwe yali. Omuwala we gwe bayita Lydia Jazmine kakirabe kubanga kyeyagaliza Rema Namakula naye akiguddeko. Obuzibu nno buvaawa nti Carolina Nantongo n'omuyimbi w'eggwanga President Federation Eddie Kenzo bamulwanira era nti bwe buzibu bwasobodde okubatenga buva. Omukyalo ono gwe bayita Lady bamuyita DJV agamba nti ye kazini wa Carolina Nantongo ye kazini wa Rema Namakula. Abayimbi bano okujja okukyawa Rema Namakula kigambibwa mbu ono omuwala nga bwategeeza ku Instagram yategeeza agamba nti Carolina Nantongo yegatta ne Lydia Jazmine olw'ensonga nti Lydia Jazmine yayagala Rema Namakula n'ategeeza nti mbufumbo bwalema okubatenga buvaamu Jazmine yakola kyamaanyi nnyo ate Carolina Nantongo butaagala Rema bw'aba mu studio baali bamutegeeza nti asobola okuyimba nga Rema Namakula oba oli awo n'empalana n'ekulira ddala Lydia Jazmine ne Carolina Nantongo ng'okulaba ku Rema Namakula tebaagalirako ddala kati bo ne babeera nga bamukwano Lydia Jazmine ne Carolina Nantongo. Omuwala ono kwe kulutegeeza n'ategeeza nti embeera nga bweri n'oyo Carolina Nantongo gwe mulaba ennaku zino ayinza okuba alina olubuto lwa Eddie Kenzo. Kati embeera yeeyo bweri kyova owulira nti Lydia Jazmine ne Carolina Nantongo tebakyetunulako wadde n'akamu obuzibu bwa Kenzo bonna balwanira bufumbo obwa Kenzo. Lydia Jazmine yakisookamu n'alemesa Rema Namakula kati embeera bweri. Mu butambi obumu bwesobodde okubatenga tunoonyaako emboozi eno zibadde ziyitiŋŋana. Carolina Nantongo yasooka kwogera bw'ati ku nsonga zino nga ye agamba talina musajja akadde kano naye akadde kanaaba katuuse oba anaamutulaga. Nze bintu byange si bya kamera nabagamba nkiddamu ne mu kamera olwali nti nabagamba nze okubalaga omusajja nga kaadi zifulumye leero tandisuzuweereza abantu naye bwe kabe maama wange ebbanga lyandabidde oba lyanyumbedde nange oba lyankulizza sina musajja gwe nali mulaze talina musajja gwe lyandabidde kubanga saagala kujja nga mulaga ono oli njagala nnyo okumulaga nti olwo naye mpa buzibu butya mwana bankubye mwana banswiti eyo gwe ndasalawo saagala nnyo okubanga abantu balaga kino nakirina kintu so sinenze abantu balaga ndongo sibasajja anti omanyi nti nno Abannayuganda obamanyi buba kati nganze sisobola kunenya muntu yenna njagaza muntu yenna. Ye Carolina Nantongo yajjira mu kifaananyi ng'akuba endongo nga bamugamba ayinza okuba nga Rema era toyinza muteeka wantu wamu Carolina Nantongo ne Rema tebeeyagala lwekyo bamugamba nti osobola okukola nga Rema oyinza okuyimba nga Rema. Aya basi kati Lydia Jazmine ye agamba nti Rema Namakula mukwano gwe wabula ab'amawulire babireeta ebiboozi ebyo. Abantu bange anyway nze ndi blessed nti bafani bange bamanyi ntanko siri muntu wa ntalo siri muntu wa I even met Rema. Me and Rema meet all the time so much that shogerako nnyo so media mukola nnyo okugattagatta ku video biki ebyo. I'll never say anything bad about Rema. Rema is my friend and she knows, so I don't need to explain to the media or to the people. As long as me and her are good, we are good. Kitegedde ye Lydia Jazmine ye bwategeeza kitegedde ensonga bwe ziri akyanyonyola ku nsonga ze yagamba Lydia Jazmine ne Carolina Nantongo mukwano gwabwe era ennaku zino kubanga that was happening on stage ne mukigatta neno kyetwaliko ne Carol mwakikolako era ku show ya Freedom City where I was seated on a table with Eddie Kenzo. It was another show mwagigatta with the show where Rema was ne mugigatta nenga those were two social media bagatta mwenna mukimanyi panyonyonyonyonyonyo kwekyo so abakitegedde bakitegedde kubanga sagala kunyonyola bulungi. I don't really want it. I never do it. Ye Lydia Jazmine ensonga zonna azeeganye bulungi nnyo. Mweddemu the second I was spreading my friendship different people to the media sisobola
that is not Jazmine, that is not good. Siri muntu wabyo kakasa mwe mufindinga je mwagala omanya mu kidigi nge mujaki